oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Sedda butereevu mu studio za ABS television mwasuze mutya bulinga bulijjo lwakuna biba bya bulijjo enkofiira yeeyo nalabye ku YouTube ng'abantu bakutaddeyo ekifaananyi bagamba Tamale ng'ayitiriza okukola sente naye byonna situma sente ozijja mu ababaka ba palamenti abantu bebo baba bataddeko pressure anti olijjo baga nti eziriiyo waliwo yaguze omutwalo ekyaliyo wenaremu ayinza ojambala okujambala nayita their problem is baba manyiza ebyobwereere naye ngaokuzikayira buli wamu nange jimpi finising yali abagambi baba manyiza ebyobwereere ekyo nakyo kijja bakola mu you have serious challengeolowezanga mu byobwereere ne muzeeyi Tamale emirundi abalabi baffe ab'olulanga tubalamusiza nti tubateekako butereevu eggulo twadde tusuubira nti oba kinaddamu nekirabika Kyagulanyi yalabise ku TV ye Kenya Citizen n'alisooka comparinga Museveni ku Amini n'agamba Museveni is worse than Amini kubanga ye Amini yabitukolera akaseera katono n'avaawo ono ye atugize ebbanga ddene ekintu nekyewuunyisa oba Amini byeyakolanga bebimukkiriza okubaamu n'akasente mu busawo kubanga Bobi Wine alabika nti yava mu ghetto naye abasinga bamulumiriza nti si wa ghetto omusajja oyo ntumira ndezira gundi rikoda akatabo kanga kaliko bakoza kaliko the making of Dr. Besigye the making of Dr. Besigye yabaddeyo n'agamba nti Amini Museveni is worse. No, it depends. Wamiaka imeka. The guy is 46 years old. Muzajja omu yabuuza Besigye nga bali ekasanga Besigye n'abaga nti abagenda mu parliament mumulegitimizinga Museveni nti alina parliament n'amugamba nti gwe tulegitimizinga Museveni walibadde mwekezayo genda okube mu naye bakukwata ekyabakuta uli wano kasangati kasangati bakuleetera enkoko bakuleetera embuzi petrol station inasimanya nyeka ayirambeka kale kankubuuza mulembe gwa Amini sikisimanyi ng'obikolera mumbuli omuntu yenna Amini walina kudduka Amini mwagala nnyo ku bubbi temugiranga bakwetikka that's why this man he was isolated. How come he developed things at a very peaceful time? You can align ashes. South African community collapses and you must watch the king. That's one. Two. Amini yakola UTC Amini yakola Uganda Airlines people's mutemwajira bako nga kinja bukinja tomubba nosikala nga bano bana bwe bayitabula bwe bati bajoga wano bajoga singa yafumbikiriza kodda omono yali mu mawuli ayonona bamusanga namba banene batema watu twaduka kumacha independence message tunulibwa nti 56 years after independence mwebi kububbi Amini yagenda nakola ekyuma ky'omunnyo egindi ekasese bwakola ekyuma ky'omunnyo koza agenda okirambula ng'omunnyo gwasala dda payipu omuyindi omuzungu yakipanga yayita mu national park era ffe bwana ffe twakulaba tugamba ng'omubbi bamuyita Wakweya Wakweya yakomawo wano Yakweya yali Minister of Finance bamutuma eddagala agula eddagala mu malwaliro n'azibba ate wano yali nnyayo nga ku Amini ng'oyita okoma wano olwo lwaki talinga Amini nga ate Museveni lwaki talinga democracy simanyi makooti gamwe Museveni lwaki talinga Amini kubanga obubbi bulabise nnyo nti bumutidde ligaseye abasinza okunyaga eggwanga bazze ku mulembe nadde ngamba abaana bange ti kamera ezo nnungi naye obujulizi obunavanga mu kamera ng'ewa DPP beegaala nga balamuzi beegaala
ate kamera zikuba endulu kamera balamuzi era evidence ejja kujja ku kamera omulamuzi yeegaane ne wiigi ye waliwo okutya nti kamera zinokuteekebwa enateete nti kyali kisuubirwa nti tebabuulire bantu kamera we ziri naye buli omu yakitegedde ziri nateete omanye akavuyo akaliyakoze zikwata bulungi nnyo naye kamera mujjako obujulizi omulamuzi yeewuube agusale bitandi ebyo ebirimu sibikakasa kamera zino ntuufu for the first time nalazizoominga bulungi omulamuzi ayinza nogamba amateeka gali ludda agatukkiriza okujja evidence ku kamera mpulira no whether omulamuzi agambye atya Museveni tells you'll apprehend all the criminals instantly. Idi Amin kana akatabo kano nakawandiika 2011 Meeyi nga Bebeesi jaddukidde Nairobi nti bamufuuyidde amaaso in the Daily Monitor Monitor's editorial on Friday, April 29, 2011 a comparison was drawn between Dr. Besigye and the late Democratic Party leader Bendikito Mugumba Kiwanuka. The message was to scare Ugandans that the country was sliding back to the dark Idi Amin days. In so doing, the editor also intended to intimidate President Museveni. Linking people to former dictators as strong tools of propaganda, you know that as it happened in Europe, to discredit any administration there, you relate it to Adolf Hitler. Likewise, to scare any Ugandan leader, compare him to Idi Amin. However, this can only impact on gullible who is not like us, who analyze things. We know that a political enemy, in order to achieve what they want, they can compare somebody to either a famous personality or a villain. In ordinary ways, what the media are doing is called flattering, but in propaganda it is called reverse psychology. Let me analyze the Daily Monitor editorial and its objectives. The Daily is over and above, not our standard measure of excellence, and mediocre. It is just in between. Secondly, the composition of the paper's staff is not one of the most intelligent people in the land. Therefore, their sense of judgment can be subjected to public scrutiny and accountability. We must also understand their mission, aim, and the interests of foreign owners. The publication is suffering from what I usually refer to as the media Kenyan disease. This is a practice by some media institutions to allocate themselves the role of judges that originated from Kenya. Arrogant media institutions, including the nation, believed that they had the powers to effect change. However, this depends on many factors, some of which enumerated in my book, The History of Media in Uganda. Anybody attempting to intimidate President Museveni by comparing him to Idi Amin will just expose himself. The two leaders are widely apart. Museveni cannot abandon his duty of social transformation because a newspaper circulating less than 30,000 copies, not selling them also, with a clear motive compares him to Idi Amin. Daily Monitor, like other publications, is not edited by Angel Gabriel. It is owned by people whose interests are well known to Uganda. Let me offer an analysis of both Idi Amin and the Museveni administration, just for purposes of exposing the intentions. Toyinza gavumenti Museveni Idi Amin nga ovuddeyo Amin omukuba amanja n'obeerawo musitaafu adisi yagamba tiwafiire omujaasi omubatire kuba sibiriyani 7. Motoka ya Amin egikuba amayinja awo egikuba amayinja motoka ya Amin munkola motoka ya Amin omuvuma n'okomawo tadde ekitegeeza ne bw'oyogeremu tebayinza kukkiriza bali boogamba tebakkiriza Bobi Wine namulwanira ne mbaga nti maligning a person walutwetwe yakupusa ebyo yabikola. He's mad. The man is mad. Bukedde banonye nnyina bamukebera omuntu atajje tukole okola n'omulala sikwanyi ndugu nenkwasa omutwe Bobi Wine ajja kudda. Yes, ajja kudda. Ekitegeeza bw'obuulira akugambye okudda it is his social responsibility. He is a Ugandan citizen. He's not coming at the mercy of the Ugandan administration. Yagenzeewa Besigye yagenze Nairobi nga yeefudde muzibe
but the person who was chairperson of the Kenyan making constitution was a blind professor. Kenyans were not seeing going for the first time a blind person for the first time. And the best, never shamelessly did not go back to check up. You cannot compare Museveni to Idi Amin. No. Mukube nkungana zammwe mukoze eki ekitegeeza kati judgment y'abantu bakola ki. He hinted on something else. A wave of young politicians. Yononaninga okuba 15 okuba kopi 2000 naawe yonoona omuntu. Yes. So omuntu bw'oba onaamukuba kkiriza nti neiba wange musiraamu naye basudde enva zange ez'embizi ku sigiri sisobola kufuuza wa musiraamu fast nga malisayiwa buyiyi naye tikisoboka public not accept waliwo kyetugamba nti it is too good to be true. Are you trying to tell me Bobi Wine should admit Museveni is good? Should first admit Museveni is good? Ngoyogera Kenya ngoyogerera yebyo nga balaba ku Moi Moi Kenya ngoyogerera yebyo nga Kibaki gavumenti ya Kibaki yeyo kyekyapa ky'amawulire nga monera n'ekingiramu n'ekyokya oyagala tutegeeza nti byayogera is overboard yaba to discredit amanya abazungu babagamba nti yogera compare muyite hitira muyitani sebirumbi mirundi yesebirumbi no me I know how I conduct myself. Even when I went to government, I went for by invitation. Nga nekolera n'obwongo mu mutwe tayito si empo nga sinabakwerabira yangambye omuwe katabo ka Sudiri nti wa predicting nti ne banka gyeraze bigenda kuba bibi. Information ogijja no nze nkitegeera nti one mutemutegeera kye balwanira kati ekyo kitegedde ne banka gye bagitwala. Bobi Wine cannot compare Museveni to Amin. He has lost a point. Sure. Amin in a parliament. Bobi Wine has emerged from parliament. Amin in a parliament. No, Bobi Wine was there before parliament. No, politically anyway. Political orientation. Amin in a parliament. Ekitegeeza consequences ezaliwo okulonda tekwaliwo. Maybe a similarity somewhere kyayagala okubireetiyo. You cannot even compare. Kakati kwatokiraba to analyzing Amin kibalemu lwansonga nti Amin yaliko obuwanka bw'abafu ng'obuli eruwero obwobote. Ekyo twebuuza. Amin yini obuwanka obwobote. Buli lwayagala okukompeyalinga society egaana kakati nze nafaanana kitange. Kakati nina abaana bange bonna banfaana. Oli omukazi bw'aba ayina obujja kumujjawe tayitaga nti omwana tafaanana kitaawe bamusekerera busekerezi. Abantu bonna batunuulira omwana ne baga nti smearing nawandika akatabo smearing the face of a beautiful girl ne baga nti mwekubasumba mwekuba naye mugenda Jesus yetagenda kwonooneka n'obuuza nti kakati kokiraba gwalwanyisa pasita igawasa mwonyina wa Yesu. Kyenva mbagamba wano nti nze nsenzikiririzaamu however much you want to smear me. Abantu abeeyita nti bewa pasita Kakande bagenda mu Lwera ne bookya amayumba g'abantu ne bookya enkoko ne bakola. Museveni yakutte Kakande n'amutwalayo n'alagira DPC bamukwatiremu n'alagira omusajja gwe bayita simanyi Wamala bamuyita dikitingi kigambibwa nti yalina ebigendererwa ebibi mubeerewo n'okubeera yalina ebigendererwa ebibi n'ekyapa kifu biwajja ne bookya enkoko z'abantu tebabaddeyo abaana ne babuulira teyali Kakande anti kigambibwa teyamututteyo omubirabyeko mu mawulire n'alagira babayole byonna abayokya ebintu bewayogerako DPC n'omulala ng'abalase nze president muyambye ennyo abantu bateboogera ku Kakande. Abantu bagamba nti muka Museveni yabikola kuba ye mulokole baye radio katwe ye Museveni tabitegeera nti bano tebamuyamba nti abagoba abantu bule wali omulokole bagagoye abagoba abantu mutaka baba bakoddomi be ate nabo ne batafaayo family kugirwanira no aziki wanudde nja kulaba muwozi ye mukwano gwange nja mulaba mugambe
nti put up a team to protect your family. But according to kubanga bajigenerateko ground information kigambibwa yasima musenyu na kutema bibigundi kubitumba bwe abana endulu nezivuga bakedde kundetera mbuzi wange bakwebaza balwani it's only me. I disagreed with Kakande. But as well, Kakande appeared mukachiko kabamugemeire nga bamuvunana ebintu so therefore ekigambi wanti wenkugambe ekigambo uyino kitegeera nti akatabo kano okalaba akatabo kano nakawandika musisi bakamuleeta nembagamba Kampala is it for money or for better nembagamba musisi ina kyagenda kuterezaamu taina kyatereza agenda jajjiddeko ndala mu Kampala mulimu kulubya talabibwa kulubya yennyini kibuga naye nga si kulubya ono kutambale Museveni yagamba ati Museveni yagamba I wish I had 100 Musisi tebamukuba n'obulwa emitwalo 17 no service delivery it was kind of a political term for service delivery yagamba if I had 100 Musisi I saw a fool. I don't know what happens to these younger people. Nalabye omuvubuka ng'agamba okuba amayumba g'abantu nagande getugenda okuba getwaka naawo nsingako yanga man. Do you remember omuvubuka yakubanga amayumba g'abantu mu Kampala mu accident yafaamu bw'omu gwe muvubuka gwe ndolabigwe. The president is in Kampala trying to popularize himself, trying to solve the Kampala problem. A man stands up with his tiny rekomusubao. You say this is a small portion. Otekera muvubuka gwe. Muvubuka otekera. You know what Museveni is doing. Are you an enemy? Oli wachi gwe muvubuka gwe was the council. Alingola bivwati no bugalubindi. You are doing, you undermining Museveni's campaign in Kampala. It's not a time is service. For you are talking about campaign. Even that one, he died alone in an accident. okukuba amayumba si eyakisazeewo bafuza olukalala lw'amayumba agagenda okumenyebwa si yasalawanti gwina nyumba kimu kivuga gwe mulenzi gwe nyumba kijyo ine kitawa ina muki. You are doing it the opposite of what Museveni wants to do. Last night nakubidde Nakyobe simu nimwana Nakyobe mwe mamukola ebintu temutegera ati ne enema akola bikiria mwino bwemati mwawaddeyo sente nga pledge ekyo mukitegeere ensi ekole ki ekitegeere bwemuba nga muwaddeyo sente nga muziwaddeyo sente za cheeke muziwaddeyo announce in public nti echeeke eri gye twawa president gye waaba katale k'egindi yamakiwalinze mujje muzijje bategeere nti yamakiwalinze kubanga bano bateboogera nti yamakiwalinze president sente baziteeka ku akaunti za bino bibiina ze bawa kakati ebiina bonna basigina toleesi bali abategedde nti cheeke yavuddeyo bakuga yabula. Is it possible to see you again? Probably not. Yes, put it, announce this is the, everybody wants to know. Nambozo yawandika ekitabo kye yali abafulusa nambozo naye alinga Katonda yamuwa omukisa gwa ssente buli kibyakifunamu nkubuulira nambozo yagenda eruzira nawandika ekitabo kye The Diary of a Prisoner tekyafulusa gundi Joseph Etima teyaddukira wabidandi ono Etima yafa anambozo yabuuza tiwaliwo abasibe bebata nebaga nti president yabawadde pardon naye bwosoma moli tebalimu nabuuza ye president abatayagala bategeere nti abasibe abo yabatadde ekitegeeza there racket waliwo ekyali Etima entuyete abeeruze tebakankana nze nali nkimwe things have changed now batteewo n'abamilitary buli lwakusatu emmeri yaddusanga abasibe waliwo saabalamuzi wa Uganda yali ewaabwe busoga ali bwati atambula yagenda kulanga omusajja gwe yakompitinga ku mada yeyeetisa ebintu yamuteera mu mmotoka nti mukama wo kafulumu kola empty pledges zitya
awe ebisuubizo kasita amala okubulirayo bwati ebyo tebijja sobola nti mumubuzaako akolawo ebisuubizo especially mu Kampala ajja ne ssente ne mugamba nti kyakinolisi kubanga mwagala aziise mu banka muzibbiremu. When you are dealing with the peasants it's not easy because mbabuuza nti bwe tuba tugenda okukola ennakasero tukola kampuni mwe tukuzeemu shares ekyembuuza saako kyembuuza ekyokubiri does it mean nti akatale be bawadde kalentire bazimba midaala gyabwe gya life and death oba gutundiramu oba katale ka public explain these things are no people don't explain kubanga akatale ka Sauli yako kojja Segona bakatwala ne Lukwako okakasa Segona ne Lukwako batwala beba nenyiniko sure Sebagala natwala omukeka ne yebakayo abantu balowooza mu Sebagala waba akatale kamaze okugwa baba sabarenti ne babaga nti abanga anafa omunkatu wempoza nti ye bwe wayanga center afront ate tomusasula kati akatale ka omwayo ku upfront that's why you for us tetubiddwa nnyo where am I going to invest my money as who omudaala gw'abano Museveni awadde bano abaliko kalentire nti bawadde abalimu yensonga lwaki buli lwavaawo abantu bakola complaint nti biyazza asuubiza olwafulumya nti tibituukirira abantu banyiivu nnyo atambudde ne sente nekutya ya sente agenze ejjinja olwavayo ne bazikuba mu bbanga baziba abavubuka bekabota bakubuuza ti Museveni naye awola yatuleetera sente kati batugamba batuule nga tulimu n'amagoba Museveni naye awola si personal money nabaga nti omusajja ono omuzungu yasiba bad black lwaki I love you naye eno business era genda soma akatabo ka hamu kakulaga nti abantu bali mu kwawula business ne relationship emalirize ekudde kubanga obujozi bwabwe osaba nze sente naye omukinja gye yayina bucha ku kyalo kwe yawasa sezala wa amukakirenyesinzira ku statement zakola nga aleese sente agamba mbawadde olufulumaati ambawoze kuwola sente muzitambuze naye nze mbagamba nti ezo sente ezo zabanyanya abantu kyebagala basuubuzi ab'amaanyi abali mu bwino stability tunabeerawo what you don't know n'abamu awino balina threat emu balowooza mutabani wo agenda basendawo nga bwe kigambibwa bwe yakola ab'okupaaka yadi kati bamusasula zembabuli ekituufu nti omuddaala gwa bbeeyi owino tebasobola musolovinga kubanga owino bamuguza aba South Africa mugwe bagenda okubeera senta ya trade omukazi n'agoba abantu ku train n'abagobako mbwaleeta biwagolera ebifubiribwa mu nsi muno bamusisa abo balabidde ku nsi eyagalability nti abantu bawano beerabira maama babagamba tuleeta train modern ne bagoba abantu giriwo ekyo giwekiri nababuuza nterimi leero layinisi za Kampala oba za Rift Valley ifebere site mweziyita baziwampa ezaffe twaziwakampala mubaleetamundeeba akatale ne musisi nokula akatale ak'ebiti bilioni 18 walabye Museveni bamutwalayo naye babakakabukaso okukolerayo mukale ate kapaati ak'emmanju ne bakatunda naye ekiribiromujja akataasa kawandagala bujiiko mbabuulira ekitundu ekiri saidi zeno kigambibwa nti nno kyaguzibwa Ntaganda kati kuliko akeedi yazimbako nze sinenya Ntaganda any businessman will do it. Do you sell it twice? What was the original size? Kabiti. Kabiti. Million chikumichana. Ojo beba muvumba bidenga atema. Yes. Kubanga what you don't know, mweze ngera nembe unya. Wano tuyina abantu basatu abatazanyirwako sofa. Muwanga Kivumbi yalagidde police emwetondere
ne muzzukulu wange ono kumita yingini ya Katumba basanga erinnya Kivumbi mu lisiti yaabwe ne balyoka bateekako nti Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi lekemi atambulira ku credibility enkubenyondo nenkutirawo tetulikolagana ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. What if you had succeeded? Tosonyiwa. Kati Muwanga Kivumbi naye erinnya lye limuluma kwatambulidde lekemi umutadde mu lisiti y'amafuta abafunanga amafuta gakayugula taliimu yabagambye Muwanga yagambye nti abapoliisi bwe bakipuluvinga nti yafunanga amafuta ekifo kyakirekayo kubanga you see Maliseno Katumba Wamala ne Kazini baali kuranka yemu ba brigadier ne bagamba nti Katumba agenze mu Amerika kusoma ne bategeera nti Katumba bwagenda mu Amerika okusoma ajja kuba akubye gundi Kazini Mairo. Do you know what they did? Tebakuba mu lupapula lwa Monitor nti men are shaving a woman private parts in Ikulu barracks where Katumba was in charge, not in Wharton area, no, they in put barracks. It in nga bakimanyidde ddala nti eri institution ya America tesobola kukkiriza Katumba agende gisomeramu nga presiding over torture chambers mu Ikulu bwekwata ku macanga muwandiise kunzi nteeka bwe nti nendo omulala yose owamonita gwensobola okulaba yagenda Katumba yajja n'abagamba Katumba yabagamba nti if it is proved that this incident occurred in Ikulu barracks, I resign. Bagenda okizula nawulidde mu byogerako n'obyogerako ng'abajaasi ba Chad e Congo be baali bakikola. Ebyo bifaananyi babiri tono nabiraba balina sudi mu babiri owolereza katambi ketakaita kyenkugulya kiri kimu ti malisi yaabwe bajja gifiiramu why bamanyira bo okubba tebalina mitima credibility yange nava mu kutunda mawulire nkugenda omulango okusinziira public image kakati Muwanga naye abagambye Rajiv akubye banka yonna n'agimalawo mu Bayindi nagamba Basoga Nsado yali Mr. Custodian Board ne mugamba nti Basoga kankobolire study the tradition of the Bayindi omuyindi takkiriza kumubbako kikye kubanga Abayindi if you were born on the street olifiira ku street ofira ku street oba mugagga ofa sente weeri kyova olaba nti ate omukazi yawasa omusajja abaavu tebayinza kuwasa muki it has some element nga abalunzi b'ente nti ekundi kizibu nnyo owente nyingi okuwa owente entono to protect omwana mututtewa muwadde entandikwaki kakati omuyindi bw'akola ekintu kye n'okyereegamu afa nakyo omuzaawa omuzza mu bwavu bagitwala mu DFC ekyokubiri kiki lwaki abayindi bakyalwana omuyindi kyayina kyekibalwanya when you clock 75 you automatically leave the business. I see mukwana ali football because ojja kutussa mu bwavu batambulira mu kutya kudda mu bwavu abayindi balina ne bayita ba untouchables abatakwatibwako si babigenge abatakwa untouchables the basingasinga bali mu maji the first musingasinga prime minister in 50 years yabadde ono sayi the untouchables the first untouchable prominent person abadde mukazi nga president wa Buyindi so tolowooza nti ojja kutwala ekyomuyindi ebyamwevagalana kuba mwe mubba bubbiri mubba wono olwokuba omuyindi takwatibwa ku kikyewa nayonoona ekonomi ataayononya atya nze nabagamba nti buli waliwo emmese naye buli kapa yonna enagiri ejajisesema whether like it or not banka yabakiga mujajizaawo Sudiru kigambibwa yali tagoberera byakusoma bya banka nga ye bw'aba ayagala okuwola n'omusisinkana sente azijjayo nga bw'ayagala banka yali egudde ate mu DFC mwatwalayo kinga banka yali egudde wulire ngalabiza emitwe mpulira odita jeno yennyini avuddeyo n'abanyonyola n'abagamba banka musanvu mwazisuula kyeyagalire odita jeno owammwe ne weebuuza ti intelligence y'abano yo ekola mulimu ki kubanga letimiteeriyo muodita generals chambers mwali baddemu waayiso nga yatulingibwa bulungi era ne mumuwa omulimu ye nga omulimu gwe kumonitoringa
reports zigenda okufuluma n'alatinga gundi zikoleddwa zitya report zikoleddwa zitya nti Human Rights Commission eyamwe eya gavumenti yefulumya report nti amasomero agasinga mubakwatira abaana abawala ga gavumenti agakulirwa ni first lady kakati eyo report efuluma wangu waiso tannagifuna nga nange kenyini bwe baali bagenda ewa president okutwala ekiwandiko kunga nti njogera ne Bobi Wine every day ate mu bbaala nali mazo kifuna obera ku joyster Bobi Wine mu mugera nali ekiwandiko nali nkirina ayi infiltrate society nti bagenda okunjogerako eyakireeta ekiwandiko tebamanyira kumumanya nabaga nti omulamuzi omu Remi Kasule n'omukyala bamuyita Kikonyogo kati mugenzi Kikonyogo yalina connection n'egundi ne Kirunda kati mukwano gwange ng'emisango gyonna egy'okukwata abantu biki ebyo kutunda bintu kakati Kirunda agenda akwata Kakooza yamukwatira nkawo wazana netya ku radio linga ndi mumanyi tutambule n'emiggo tukube Kirunda ono tumutte ogenda ng'akwata n'okwata mpaka parliament n'omuswaza kakati batuula ku makya Kirunda ne Remi Kasule yaliwo ne mukyala Kikonyogo kakati Kasule alabika yensonga okusena ku tape ensonga yitegenda munnyo kati mukyala Kikonyogo kyava agamba Kirunda nti gwe kyoba okola kawabire mu kooti nkawo omulamuzi akatugumbule straight day and then omu yatega munne waliwo abaali oba Kirunda yatega munne obaani yatega munne kwolwo lwennyini nti Kikonyogo agambye Kirunda is my friend now we can testify about it I can infiltrate society I can infiltrate society nti awova nakozi waliwo omuwala nali ngenda kulya emmere bwenti naŋŋamba nti nakyegamba nagiibwamu mazzi nentambula negenda ate oŋŋamba ki ate nze mu ebyokutabula ekintu tamala otya nnyo naawe wali oli ku mmere nakugamba nti banka mwasuuleyo ey'abakiga you are going ne bwemunakubira sente mu Uganda ne bwanazikubirawa banka y'abakiga erina okuddawo kakati mukudde neyo DFCU naye ijja kugwa era yatandise era yatandise onakulira ba bankers kati abo tukamutulo kati no by one bank collapses another one collapses 7 where was this bank and another one what's your offer olugambo luli ku street naye egenda the judge said the Bank of Uganda and the Kureni Bank are you going to set out of court where was the banker man to association of bankers to arbitrate comes up the bank is sold and gwani okumanya omutwe who knows this man twakula bakodde gutuka ng'enjovu kopapa tubaka bagita enjovu kati mukasa n'agiranga enjovu ya gwolugwa neefuuka program omukulembeze w'enkya tuli ku ABS television live lero nze bombuuza nti mbitegeera nti information gwe gyogamba gyofuna. Do you have intelligence greater than that of boss? Yes, because yes. He's a Bushwa veteran. Yes. Agamba ayina obukodyo bwonna. Sina buzibu na Kaka. Kaka bamukwasa ekintu n'akidda waggulu. Era ekikutegeeza nti Kaka yagira mu mbeera mbi. Kaka yasanga ne sente tewali bamugamba kumutwala wa Manerendo. Kakati reception yeyo ogigolodi. Ngayingidde tewali sente ozekola milimo egiri sensitive. Secretary yaliza nabana kunda bakona kanti temuwa musaala. Kati nchime ekibi. Naye muyina emitwe. Then you did I charity chi mbambuze eri ate banfuge eno. Bana mwe mali muwe. Tamale olwaleero ngamuli mu coffin singa webase mu lusuku wakaji zakava mwali kitegedde police panicking no police lwaki egana ng'abantu zake okusinzira mu mbeera mwanze lwaki police balega kujjamu escortinga paka mulimu ebisesa abantu bano tebabala Kabaka asinze omusango era bagenda kumuliyira ate Kabaka awabirwa ate Kabaka aliyirwa Kabaka asinza sente mu nsaata aliyirwa awo Kabaka yaligambye nti akukasajja kange nkasonye enkola bizigenda maaso ate Kabaka aliyirwa Kabaka awabirwa Kabaka aliyirwa bagenda Kabaka muliyirira
kakati mwe kyemutamanyi omukopi ebiti ebiyitirwa bye mbadde mutimbira kabaka kati zaake no kulaga kwagala eri abantu Bobi Wine bwe yali akomawo abantu be batekawo ekiyitirirwa kakati mumutegekedde ekiyite ngamba obuyimbi buno tuyobola buyimbi mmwe mubula n'abasajja ababakwana kasose kambadde eno waggulu bwe kamala okwambala waggulu obugulu buli bwe buti potable mubuyita potable obugulu buli bwe buti kakati ate bwe kaba kazina wekati ate nawano bwe kabadde katereshe ate ne kawabula nawo ne balabawo kakati tumolo banajja kulaba ki byemubadde mukolera omutanda byazaake ishu yange tamale timbuza police bigikwatirako zaka akugambye is going to be peaceful era tewali just kumwaniriza kukizaawe police bagizunziza abaana baweereza ku social media wabula yezunga mbwe ebbaluwa ya polisi egaana ebivulu byani bya Bobi Wine baavuddeyo mangu temwonoona polisi ekitegeeza iki kigalantiri nti bijja kubeera ekituufu this is what tetunaba kiga whoever put it there wanted to confirm from these people I see and they fell flat polisi between now n'ebivulu bwe binaabeererayo do you know what will happen bwe bateka bomu tebiyimirira. How can the police commit itself? I see. I'm responding to an enormous letter. Social media kubanga message. Kati babazanyiramu. Twetwe pusi yasooka okukola ebyagundi ebyamaloboozi anteekako amaloboozi kakati byonna ne Museveni mbimuteekako akasajjako bwe katalidduka no bajja kattirawo entwe bajaasa ate kavuma ne Bobi Wine naku zino kekwese bwe kati bakanoonya bakaase kakawono kaase ebirundi kuvuma Bobi Wine bali bajaasiza kwekateekako ebyo biteeko ebyobusi no bwebanga police esobola okuvayo nekola ebintu ng'abantu bagitomeza ani as institution kyesigadde because okubanga zaake mu kintu kyayiseebagasaba mukaaga leero akomawo first of all ebintu mubizanyirako zemali bali bikonga mbirespondingako waliwo omusiru ye yamuteekako ki eri omusiru kyeyateekako embono wa moviti simanyi bamulabye mu motoka emyufu ate gyayina simanyi luddawa bakola nabagamba nti oyo yabitaddeko bw'aba muntu kitaawo bwafunyisa nnyo ku lubuto nga kitaawo ayina enziku egenda mu bwongo bw'omwana ayina enziku mu mutwe tekisoboka enziku abantu abamu balina enziku zabakitaabwe ezabakwata nga mbuto nabo baga balina mitwe naye nga omutwe gulimu enziku olaba omusajja ng'omutwe gulimu enziku obusawo bwombutankana sikiwati nti a fool to kill, you must be a fool to kill him. Ti Bobi Wine, we meet in public every day. Then that is not for secrecy. That's not intelligence. Yes, that's not intelligence. You would not say either Mirundi goes at night to this man's place, but they meet secretly. But does Bobi Wine have this time of coming to a drinking place every day to meet Mirundi? I don't know. Kitaawe yafunyisa nnyina oluuto ng'ayina enziku manye enziku yali rampant nnyo kati eryesajja lirina enziku mu mutwe obwongo buyina enziku mu mutwe enziku yayingira mu bwongo bwe ati formation 56 years of independence ati tutunuulira enziku eri mu mutwe mu bwongo mwennyini mwitabalira 56 years of independence nga tukyalimu ono aga naaga poliisi y'abazungu yali better than the police we see now. Structures Museveni azibawadde, infrastructure balina, emundu ezakabi balina, buli kimu bakibawadde naye batomera buli lunaku. They respond even to everything. We did not have elections in Uganda under colonialism that took 70 years. Tewaliwo myaka nsanvu nga batufuga nga tewaliwo kulonda. No. Kakati ungamba otya nti tuli wasi. Democracy of choice. No. The police nze bwe nali nsoma ebintu ebyo baatugamba nti Tanzania kizibu nnyo okuteekako emirole ku crimes eziri high lwansonga omutanzania omupoliisi yayingira mu poliisi nga alina emyaka 18 asomye koosi zonna azimazeeko nga mwali muki naye mmwe
kasita Amini agenda Amini n'alumba Obote director wa side gwe basooka okutta Amini bwe yasooka okusala and he goes with all that wealth of experience and history when Amini akaivuzo toppled gundi bano batweri simanyani safety unit simanyani who are trained on government money they all disappear like a gonorrhea Museveni comes okuva Esoloti okutuuka mu Mabira ba osiba police bonna baali Bateso special force yonna yali mu Bateso when the government came the Batesos disappeared with their knowledge. So it looks like the allegation today Chitegeeza are you building the police ne musanga director wa side atainayo record neji ku success ya musango neji tawangula taletanga kulo ye bamukwatya ku bulu bwa balamu wa minister is a political figure no not a CID atakozeeki okusinziira naffe government ekisinga kyo tukinenya emisango gyonna tewali gwali gugguse teri gugguka wembasekera waliwo webati a postmortem report tells us what kiki ekyasse eyafudde kasa tumala okutegeera nti mu nyumba omwo mulimu afudde Ebola bonna tubayoola kubateeka mu kalantini mpulira if what you tell us who killed Kaweesi olupapula lwa new vision lwa government ku independence lukuba diti kaigula kiru Kaweesi kakati kikwataganira wa ne president ikirino kale president yali agenda na mugongo era vision neekuba tichaji house bagitwala Museveni bamutwapingira na mugongo abawe sente ne kateekayo ne kaduka ko kubajja kujikufuta to embarrass the president you embarrass the president wabatazina kakati president nasanganga ku mukolo ku independence olupapula lwa government bali kukunda how relevant yola nola bono kulubye mu bukedde yakubye bazukulu ba Museveni wabalabyeko nga bali mu black bakungubaga ekifaananyi balina kikobyawo bazukulu ba Museveni wabalabyeko alambula Kampala abakazi abadde bakungubaga nga bali mu black bali mu lumbe lwa jjajjaawo bukedde asobola kizaamu muyinza banoonya katembaleeta amubaleeta simanyi muyole yekijeewa muyole kati mwe that's your problem nti if these reports are true if they really buli omuntu atatono yatakawezi report ya Kaweesi then Kayula yatakawezi gondi yatakawezi noganti kundi yabuze kyobala njagala otafiire okukama otafiire Major General Kayindo otafiire muvubuka ono w'Entebbe gwe baafuna na Illuminati yagenda n'amugamba nti nalaba bakaleke ng'ajja n'ayola ssente zaffe mu nnyumba n'atwala loole ye ennoni z'empuuta n'alola but I feel like can it be done in Uganda under this government put it in writing bakaleke yataddeyo bakaleke atatafire gomete atafire ko minisita wa internal affairs omulungi otafire kigambibwa nti bakaleko si musajja mwangu otafire muteeke mu internal affairs olabe emisinde wa otafire mukadaka ebyo ebyobusiru ngenkyaba kuta omuntu enkyaba mutadde enkyaba otafire ku bagezi gaire mpulira otafire yakati ntawana ne Besigye onayo mukozesa ndagaano nkukiriza okwekalakaasa naye nga buli kyonoleka bwekisasula yanga nti omulabayo yanga nti Besigye omulabayo bwe soka tukutadde genda wekalakaasa naye buli kyononeka mu kwekalakaasa gwakola ki gwakisasula kale nze abaganda babaga nti mwekalakaasa bajja kubamenyera baga nedda tujja kumba mbikabya mpulira era bekalakaasa mpaka ku palamenti ne batwala ekiwandiiko kyabwe naye otafire n'omuteeka mu internal affairs bano abali mu bwe bano abali mu bannasimanyi bali mu bameka njagala tugende otafire omuteeke omubbi bwadduka n'alaga Nairobi obweraliikirivu mu bantu okuva lwe balonkinze kamera poliisi kigambibwa egenda kuyita we yalikomye olaba babadde bakola bukozi operation ne bayita mu bantu ne balyoka bakwata buli omu si project ento egenda kwonooneka kamera zaffe twakulabye naye poliisi simaze ekyegenda ekyomulwera ngenda kukwata ku poliisi y'Ematuga omwana yajja n'akaaba amaziga bweti singa nalina sente bwolwo nali mugulidde bodaboda omwana yeewola sente n'agula bodaboda ye
nga agipakinga matuga ku polisi baleme ejibba abapolisi ne bagibba yagenda bwabira yene bamusiba yakava mu kkomera yagula boda boda osiwe matuga aso oja kufananga aguze boda boda agitereka ku polisi ereme kubbibwa ate ne bagibba ate ne bamusiba oba bamukolako fayiro omulamuzi akebera fayiro eka bamukolako fayiro nti obye ku polisi mpulira nga ku polisi wabbibwa omwana n'alowooza nti the first place where I can keep my boda boda police station ng'abawa ennusu 10 okupaakingawo bajeetikka naye muganda wange tujja kwabika osiwe matuga kati ate obusiru bayinza okukwata omwana oyo ne bamusiba kubaba obusiru bwabwe bwe bakola tusayiralready bamusiba community center tumufuge wawona enyondo ezi zaali zikumala tumulete mu new vision mu milioni 8 the issue nga muwanga azirangami for 2 hours neye sate for 2 hours ne Katumba ne mubuulira nga muwanga ali concerned ne integrity ye ekitiibwa kye credibility abantu kibamulowoleza tambulira ku credibility empayiriza nkwasa omutwe kubba enyondo ti wali otutadoteru tamali kubanga mulimu ebintu ebitali measured by monetary terms no credibility nti osobola okweyimirira omuntu mu kooti Uganda erozinze image yayo Uganda erozinze image abantu beraliikiriza bwe tutandika okukuba sente mu Uganda kinayamba economy egwa sente zaffe zikka ebbeeyi kitunuulidde nti mu mbeera y'abafere b'obadde oyogerako abafere wano abafere wali bwe twekubira sente tebyonoonese olaba tubadde tuzikubira walala ekintu nga kikifa kinayamba ekyokwekubira sente problemu gye muyina banemwanguyize nga pulezidenti y'emirimu pulezidenti yabeerako mu bwavu I think that's why he's sympathetic to people. Yagenda n'alowooza nti ono omujjano naye afune kaalya abaana be basome kubanga alaba abantu bangi abamusaba emirimu ne pulezidenti namwe muwanguyize nga ku mirimu muwanguyizeeko one bwe kibanga gwe gavana ne deputy gavana kampuni ezegenda okuba sente nga tebakuyise mu meeting okyatuulirayo ki nga one of the important roles of a central bank is to print a country's currency. National currency. You were not invited. When will you be invited to discuss what? Lwaki togooleza omukulu omulimu neweegoba ate gwe w'omulimu you resign kakati the president osindise ewatali ssente naye nze aziriddemu kifo muwadde obukadde 7 buli mwezi kakati kitegeeza ssente zaliwo nga zimwagala zimu ye muntu tewa 10 kati nsibe it is a reality bagenza okuba sente nga gavana taliwo ayina rolo yokugira ayina ne signature ku sente noga nti auditor general afulumiza report nti the banks collapsed not because you are not financially sound malish and you remain there nebeera swago okujjawo ayina kampuni omuntu aovasinga egundi misa wafina kasayija n'osikalanga obutudde kasayija mwanguyiza omukulu emirimu nammwe era naawe olinda lisafo omukulu nammwe mwanguyize abaatidde kugamba kasayija omuntu abaatidde kukutwala oli muntu mukulu akuwadde gapo designing ekintu kiganye ofunyeemu oyina embuzi ayina embuzi ebunyolo mpitirivu nendititeeka nenyana lwaki togenda ku ezo togenda kumaliriza puroguramu eno twamala enziramu mu mbeera y'ekiyaye n'ey'ekinyazi eri mu ggwanga bwe twekubira ssente tebyonoonese pulezidenti naye muntu agenza okusanga mu maka g'abantu mulimu miliyoni nga abantu balina ebisenge bya sente mu nyumba sente zivaawo ng'ekimotoka kya bank of Uganda kyanyolako nekijjuzaawo ate ne bateegaana nti kyembewunyako aba bank of Uganda tebeegaana we are hearing allegations that money was found in Mbabazi's house. This allegation, if it is true, that's not our money. And we challenge anybody to prove that that is our money. Nze manyi sente ze bakubanga ziri fake.
bakozesa miliyoni za $. Omufere n'abakubira enfuwa ali wano naye bwe bali mujimba bwe batika naye asula ne kaputi gomanyi poti zalinye bei bujja Bobi Wine yanja ababbi basula na poti Kapita etamale mirundi mu programu omukulembeze w'enkya tubeyanziza nnyo okubanga mugibeerako tamale tonzizeemu mu kiseera ky'obubbi kino ng'ate tutunuulidde ekiseera sente we bazisaasaanyiza olw'okwayegwanyuza ebyobufuzi okuba sente kinaatuyamba twali badde bwe tuti President okuba sente ogati bazikubirewo is not bad naye gavana yalemeddewo tuzikube nga amaze kufuluma singa gavana avuddewo n'agamba ne Kasekene ne baga nti abantu efe tugenze oba utovu malisi oba kinaye tukubiddwa tetukyalina ekyetusobola kukola tulizayinize muyinza n'okuteeka ne muyitawo package yammwe gye mugenda nayo kubanga kati ono addusizza ennyama mu ffumbiro omanyi amakanga mugogamanyi nti ebifi byenyama babisibamu olwayi bibira ku kyoto enyama sente za Uganda zifuuse enyama bagizinge kati ebifi Museveni yasibyemu olwayi ennaku zino asibamu olwayi abipima abiramba banka enkulu n'okuba sente tekyakisobola then waiting for what ebyobufuzi bwebityo ebitambula buli lwakuna omwana gwe wajja okolera bamutwala mu nasale ey'ekisulo osigalira ate diplomatic way of censoring people really ndowooza tokola mu Uganda gwe wenyini gwe weerowooza tekiraga butiitiizi nti odduse buddusi hatigira okwata naye nze ntemye ebintu biyitire emyaka 5 egya independence Nankabirwa agenda kubeera Katikkiro oyo omwana yebitadde mu Red Paper bagala kuba Nankabirwa ali mu kifo akwabya abadde akyagala akwabya nakina president wapo Saida Bumba yakikolako naddira omukazi namuteekawo nagandi sebo president kusaba naffe minisita waffe Saida mukozi nnyo bamuwa obwavoice nga Bukenya atunudde bwali bakuba Saida nakati gavumenti agiri program kulembeze w'enkya tusiibudde badde ne mukulu Lawrence Sako Abdul Musoke twebaza nnyo mukulu Lawrence ne Abdul Musoke Sako Rigani Ntale ne mukulu Shwarez nno yabeera eri mu byuma ku lwa mukama waffe Augustine Iga yenze Kanka Kapita nyongera okulamusaako muganda wange mtaata wange Meja Habati Ndiwala na sebo nkulamusizaako webale emirimu gy'okwasaako engalo suuti kati nakuvaako bwe ntandika okubala sente z'oyambala ojja kundeeta akasajja ku mutima nja kufuna akasajja ku mutima esuuti ani aziteekamu sente kuba ndaba efaanane n'egundi ettaayi lifaanagana esuuti waŋŋamba bwezityo za mikolo ngenda kalaba nakalinya bwekafaanana oteekamu sente meka mu kweyambala emagombe balyambalya baliyo empaka zabambadde obulungi tusiibudde programu giddemu ekiro ssaawa 4 yenze Kanga Kapita ku Facebook page yaffe omukulembeze w'enkya ku EBS TV leero lwakuna mujje ku kyaki y'omusumba Augustine Iga consignment yezo enkofiira ezo olabika ogenda gitunda bweru wa Kampala Kampala sola kutundawo enkofiira omutwalo gumu ate project negiwadde Onapex muvubuko omwana oyo akola nnyo akolera gavumenti akola ki talinga bannakabaali n'abandi ayinza zituna mu Kampala kabaali yawa president entebe y'olugalamizo ntigenda bwebaka nesawa n'agimuwa nga bantu tebategedde nga baleesa nti obudde bukuyiseeko genda yeka weebake ninga nakabaali bibali esente nakabaali aliwo nakabaali nemba tunulya bwenti nakabaali oyo omwana akola nnyo oyo Apex gwe nagiwadde project enkofiira muyinza gitunda eyo mu Kampala esobola okutambula mu Kampala buli wempita wonna enkofiira bazaagala webale kuba mulabi bulungi era weraba oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo